Gavumenti esabye bannayuganda okwettanira nnyo omwoleso gw'ebyobuwangwa ogugenda okubeerawo wano olwo basobole okumanya omugaso gw'ebyobuwangwa byabwe. Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi agamba nti bannayuganda balina okuyiiya ebintu ebivaamu ensimbi kubanga abantu bagenda kubeera bangi. Omusasi waffe alina ebisingawo. Gavumenti evuddeyo n'erangira nga bweteeseteese okwetaba omwoleso gw'obuwangwa ogw'ensi yonna ogwa International Cultural Fair ogunaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 29 okutuusa nga 31 omwezi guno. Ku mulamwa ogugamba nti tulina okwekkiriza kye tuli tusobole okujaguza obuwangwa bwaffe obw'enjawulo, omwoleso guno gutegekeddwa okuwa bannayuganda omusingi gwe banaasobolera okolesa n'okujaguza obuwangwa bwabwe obw'enjawulo n'okumanya obuwangwa bw'ensi endala. Mu mwoleso guno amawanga ag'enjawulo gagenda kwolesa obuwangwa bwabwe obw'enjawulo nga bayita mu mazina ag'ekinnansi, emisono gy'engoye, emmere ey'enjawulo n'ebirala. Era ensi endala ezisuubirwa okwetaba ku mukolo guno kwe kuli Japan, Germany ne Buyindi nga nabo bagenda kwolesa obuwangwa bwabwe obw'enjawulo. Okusinziira ku minisita omubeezi avunaanyizibwa ku byobulambuzi Godfrey Kiwanda Suubi agambye nti abavubuka balina okwesa obuwangwa bwabwe okukola emisono gy'engoye egy'enjawulo, engatto, ensawo z'abakazi n'ebirala basobole okufuna ku nsimbi era nga omwoleso guno bandigukozesezza okwolesa ebintu byabwe eby'enjawulo. Culture zaffe twataga tuzitandika okuzinyumirwa nga tujjayo tuzannya tukola ebibajje tutungamu engoye, twagala engoye ez'embugo, twagala engoye ezivudde, twagala ebibajje naye nga biva mu culture yaffe ebinu, tugenda kulaba ebinu, tugenda kulaba emisekuzo, tugenda kulaba byonna tugenda kubiraba naye nga twagala nnyo abavubuka mutandike okuyingira mu culture yaffe ate mugikolemu ssente tusobole okuba nti bwe tuba tugenda ebweru w'eggwanga tulina bye tusobola okulaga. Minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu n'obuwangwa Peace Mutuuzo agambye nti abavubuka bandyenyumiriza mu buwangwa bwabwe obw'enjawulo nga beewala emisono gy'engoye egy'abazungu beekolere egyabwe egiva mu bintu bya wano. Our dressing code is the best. You have seen our men going for introductions in the councils and you would admire to be the bride in a gomesi. So why then would we have a number of youth putting on half a trouser and maybe our beautiful young ladies showing some parts that are privileged to honor somebody in the bedroom? Ebyobuwangwa bye bintu ebiraga omuntu gy'ava era nga amawanga mangi gabyettanira nnyo. Joanita Mbabazi, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.